الحمد لله رب العالمين الذي خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه دائما وأبدا. يا رب زدنا علما وارزقنا فهما، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matendo gonna nanyini buyinza bonna oyo Allah akola enteekateeka ze nga babeera yagadde. Nabadde kuwane ggulo nga tutandika ne mbagamba bibitibwa abalungi nti obuwangazi bw'olina okyali mulamu kubanga Allah azza wa jalla tannaba kusalawo okuba nti akutwala tayimu yo. Bwagenza okukya ku makya olwaleero nga waliwo omuddu wa Allah mukadde waffe gyenva okuziika Masaka eyo olwaleero abadde ali myaka 9. Allah musaasire ya Rabbu, nakino ekiro ekisobola okuba nti ayingira mu ttaka myaka 9, naye nga Allah yamututte tamaze kubuuza nti waweze 10. Ekibadde ng'ekyennaku kufa abadde bamuziika nti tetufuddeyo kulowooza ku ono ow'ekyenda agenze oba ffe tunaaweza 9 oba tutukola ki. Buli omu ng'ali ku bibye, abalala bali badde abadde asaanidde okufa kubanga abadde aweza 9, so kibeera. Naye abakyalina obulamu tubweyambisa okukola ebyo Allah azza wa jalla byayagala ebigendo tutugasa nga tuli mu ntaana, kubanga entaana buli omu agenda giyingira ng'ali ki, ng'ali bw'omu. Era tumutendeza Allah kyatuwadde obulamu nga tukyali waggulu wa ttaka, tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Ne musaba Allahu azza wa jalla asobola okusaasira n'emirembe era wekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam atuteeke embaddu be abawulira ebigambo ne bafunamu ekyokuyiga ya Rabbu. Allah tumusaba abali mu mbeera ennungi Allah zibakuumire ya Rabbu, n'abali mu mbeera embi Allah azza wa jalla yalina solution, tumusaba azibaggyemu. Atuteeke embaddu be abawangaala nga bagondera ebiragiro bye. Eggulo bwe twabadde nga twogera bwe maserabidde twalabye ekiyitibwa a'raadu alhazimati annafsiya. Twabadde twogera ku kiyitibwa oba ziyite sayini oba obuyite obubonero obulaga nti emitima gy'abantu gyafa, gya mirwadde, gyawangulwa. Mahazum kitegeeza omuntu okuba nti owanguddwa. Bwe twabadde nga tulaba twalabyeko pointi zabadde 2 kuba zalina kuba pointi nga ziri 4, naye pointi yaffe yabadde esooka eggulo twalabye nti kuolabira nti Allahu azza wa jalla abaddu be balina mu nsi muno emitima gyabwe gyalwala. Twalabye ekisinga okubeera ekibbeeyi ekikulu tanhiyatu ashari'a wa tahkimu bilqawanin albashariya. Be bantu okuba nti twesambidde ddala, sijagamba nti mwesambye, twesambidde ddala okulamula kwa Allah azza wa jalla n'omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Ate nga Allah ono yatutonda, waliwo akiwakanya ekyo tumuwe ekirabo? Waliwo? Allah yakola ki? Yatutonda. Bw'amala otutonda n'atusaako amateeka ge tusobola era agatusobola, si bwe kiri? Naye ffe ntukiraba nti egetwaddewo ffe abaffe ng'abantu ago ge tusobola era ge gatusobola ne tugana okulamuza Qur'ani n'ebigambo by'omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Fa in dalla hadha fa innama yadullu ala hazimati annafsiya. Bwe kibanga kiraga bintu bingi nnyo, naye kiraga okuba nti abantu nga bwe tuwangaala emitima gyawangulwa, kubanga eddiini yaffe byetulamuza si byetulamula. Tulamuza biki? Birala. Tulamuza byaffe. Twakirabye yadde point number 1, sigenda kugiddamu nnyo kuba yadde mpanvuko. Point ey'okubiri badde egamba nti al-ya'su min imkaniyati taghyir. Abaddu ba Allah abasinga obungi twava mu kuba nti tukyalina ssuubi ekyaluganda ne tufuuka ba hopeless. Buli omu kyali
alaba nga kyagenda okubeera emirembe n'emiki abali mu mbeera nga za bulwadde saba Allah basusse ya rabbu balabira ddala nti bo baggwa bajja kufa nga baki balwadde abali mu mbeera nga za bwavu balaba nti bajja kufa nga baki baavu abatannaba kuzaala alaba nti ajja kufa nga mugumba buli omu yaluzinga dde essuubi tasuubirayo nti Allah asobola omukolera enteekateeka n'amugjamu ekyo kyalimu n'amussa mu ki mpulira n'engeri esendala mbu n'abagagga bakiraba nti bajja kufa nga bagagga inna lillahi wa inna ilaihi rajiun okujjaku Allah banabasaasidde sitteekwa nti bwegaggawala ofa oli muki era sitteekwa nti bwebeera omwavu ofa ki anaalina etteeka erigamba bwe kityo ekitegeeza nti lwaki tubiraba nga biri bwe bityo alyasu twaggwamu essuubi min imkaniyati tagyir buli muddu alaba nga tekisobokerako ddala n'akatono kuva mu mbeera gy'alimu genda muki wamma we namuŋŋona osuubirako okuva namuŋŋona ogenda ozimbe amaka era bwe bayogera ku tv yewaana okwewaana era nga ffe abagenda okufiira mu mizigo twagenza okulaba nga mutunyigiriza nnyo lwaki okugamba nti ogenda kufiira mu muzigo nga allahu waali wahuwa ala kulli shay'in qadir buli kintu kyonna kirinako obuki naye ekitogeza bino bulwadde bwa mitima kunafa kwa miki kwa mitima yabadde pointi yakomeka eyo alyasu min imkaniyati atagyir abaddu balina obunafu ku mitima tulina obunafu ku mitima tulaba nti buli kimu tekiyinza kubeerawo kageze ebyakagwawo jjo recently tukimanyi bulungi nti mu mwezi gwa December enkuba etonnya sibe kibeera yatonye nedda ate mu January yatonye nedda enkuba etonnya biseera ki bukyanga okula byobadde omanyi makumi na gumu kumi nemeka naye kati tuli mwezi gwa kutaano tugutambula tugenda mu makati gaago ate kati bwetonnya singa twagamba nti ketotonye mu December tekyakoze ki ngaffe enjogera gye tulina bw'olemu okuba nti okoze ssente nga tunaweza myaka 4 ezo zifuuwe mu ng'ombe yani gy'ofuuwamu nga Allah akola ki akyaliwo n'omuddu n'alaba munne nga amulabye ddala nti asobola omugambako n'akyusa n'agana omugambako agati oyo omugambako omala byambulago ofuuyira mbuzi muki mulere kale twalabye pointi eyokubiri ekiraga nti emitima gy'abantu mirwadde simanyi nti oba mbirina naye nemanyi naawe simanyi nti obiina naye weekola ki bw'oba nga olina zino endwadde manya nti ezo sayini eziraga nti omutima gwakola ki gwalwala tolinda baddokita kugamba nti gulimu ekituli gwe bwezuula nti Allah byalamuzza tebikukolera manya nti omutima gwo muki mulwadde bwewezuula nti tokyalina ssuubi mu bulamu bwo era weeyitaani weyita manya kyenaku zino mugogere mutemutya manya ki wenyiga firi nabagambye era nkiddamu buli yenna yenyiga firi ng'okyali omulamu bajja kwenyiga odde mu ddi buli yenyiga ki oteekeddwa okudda mu ddi kasa wetula mu eni wali ajja okwenyiga odde mu ki oyagala tokola ki toyagala just tegeera ki kyolina kukola tegeera ki kyolina kubeera wakati wo naani ne Allahu azza wa jalla oluusi ekituleetera okubeera n'ebino ebintu wammanga okuba nti emitima mirwadde giba mikwano sibe kiri ng'emikwano gikulaga nti gyonna gikwetoolodde gyonna giri bulungi gwasigaddeyo okubeera obuki ate nojja ekigezo ekirala nti gyonna egiri obulungi tugambe kale mbu tegyasoma ate gwe wakola ki n'okizuula nti gwalina diguli ate gwali obuki emirala emirungi tegisaala n'okizuula nti gwasaala ate gwali obuki noga nti nze sikyavuddemu eno embeera kubanga nze ngaasaala naye embeera eganye ki ne bagenda ku levo y'okusekerera omulamu oyo tava kusola naye baaba n'ekimisana kibula tebabyogera ayagala kulaga kyoyo ti gwe embeera gy'olimu tukyakyuse ne bonaasaala otya kabaani enjogera ey'abasamize bagamba teteeka nti eyaffe eyabaki ab'ekika baga nti kabeere lubale kabeere ki nakino kankivunule mu Luganda sisese sibasegeredde kabeere lubale kabe ki ani yatudde wansi nalooza ku kigambo ekyo kabe lubaale kabe oyo akyogera amaze okusayininga ati lubaale si Katonda ne Katonda si lubaale kabe lubaale kabani oyo takyavuddemu eyo embeera oyo afudde awedde ompedde buli mukati atambulira mu mpedde
mitima giri mu bbanga bwe giti nkoze ki akugamba ekijja mu maaso nga takimanyi nti otunagendera mu gw'omukaaga awo oba embeera enaabeera etya n'ombuzi ogw'omukaaga ogwagaza ki wagutuuseemu kubanga emitima giri ki mu bbanga gyeraliikirira. Kale eyabadde pointi eyokubiri yeeyo. Tugende ku yokusatu abawandiika. Pointi yaffe eyokusatu eya leero mu pointi ki twogenda kuzimu ku sayini eziraga nti emitima miki mirwadde. Pointi eyokusatu egamba nti al khawfu kwe kutya min idhaari al hawiya omuntu okwoleka embeera ze al islamiya ez'eddiini ey'obusiraamu. Nkaddamu ye pointi namba 3 ate enamba emu ya leero. Mu sayini eziraga nti emitima gyaffe mirwadde be bantu okuba nti batya okwoleka eddiini yaabwe. Singa eddiini esobola okwambazibwa galubindi eza bulaaka, buli musiraamu wali nebadde ayambadde za bulaaka alage nti si muki. Lwaki? Mitima miki talina ssanyu mu ddiini ye gy'alina, era alaba nti singa agezaako n'agikweka olwo afune emiki al khawfu min idhaari al hawiyati al islamiya ye muntu okutya okwoleka eddiini ye. Ezimu ku sayini eziraga nti oli mulwadde wa mutima kwe kuba n'eddiini gy'okkiririzaamu naye ng'otyo gikola ki. Basiraamu kano mukategedde? Allah sasire ya rabbu, mukategedde? Weeyise otya? Bw'obanga owangaala ne banno b'olimu kituufu ddala yoleka obusiraamu bwo mu njogera, mu nneeyisa, mu nnyambala, mu nfaanana, mu mbeera zonna zonna weeyisa ng'obusiraamu bwo. Lwaki? Otya bino wammanga. Anta takhsha oba yakhsha al muslim, omusiraamu atya okwoleka nti nze ndi musiraamu olwaleero mu mbeera zino zitulimu olwaleero. Ku lwaki? Bagenda mugamba nti ol irhabi sibe kiri kyabaga nti wayi kaneebuzeebuzeemu katini nnyo baleme kumpita terrorist sibe kiri. Awulira muli nti bw'ayoleka obusiraamu bamuyita ani? Bamuyita muyeekera, bamuyita terrorist, bamuyita omuntu atategereka bulungi ali awo. Kyabaga nti obusiraamu kambukole ki? Ne kivaayo ne kitambulira ddala kijjira ddala kidda mu mannya. Osinkana omuddu ng'akyusizza amannya ge, tayagala muyita amannya ga kisiraamu. Mukimanyi ekyo? Eyandibadde Muhammad n'abeera ani? Medi, mwebale ba Medi. Eyandibadde Nuuru n'abeera ki? Nale? Mumenye amannya ge mumanyi. Mbwe yandibadde Nuuru n'abeera Naluggwa. Bivunutya musiraamu. Yandibadde ani? Naalu. Basiraamu abantu batasobola okukyusa amannya just kutya ku pepa y'okulabika nti afulumye musiraamu. Eyandibadde Sofiya n'abeera ani? Sofi. Ne zisawundinga ki? Medi, Sofi, abeerawo nga alinga Darozi, si munnyo si sukaali. Era bamaga nti Sofiya ani goyita erinnya ekkadde bwetyo, linnya la ddiini kyeyo naye nga teye Sofi. Nomaga nti Muhammadi alitereeze museeka nze Medi, Badiru n'abeera Bade. So kiri al khawfu ekyo kiraga abantu nti tuli mu ddiini yaffe naye emitima miki mirwadde. Ate omuntu okugamba nti bajja mugamba nti alina jumuudi. Jumuudi mukimanyi? Omuntu abeerawo nga ye byakola byayitwako dda, alina takhallufu. Omuntu alowoozaamu kati kambageze omuddu atya okuba n'ettama nga liriko ekirevu kankikooneko ng'alaba nti tajja kufiitinga mu banne bawangaaliramu okumulaba ng'alina obulevulevu. Kyava abisalako byonna abakole ki? Abeere nga kale ali awo abuzaabuuza newankubadde avaawo n'asaala naye ng'akola ki? Awulira muli nti singa afaanana n'obusiraamu kive. Ngeza bugeza nawe ogeza kisa ala dhalika, nawe ofunayo ebifaananyi ebisikuwadde obise ku ekyo kyokola ki? Kyolaba. Omuddu nga bamugamba nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu nga muli mu takisi erina abantu 14 naye ng'eggulo waliwo omuntu eyafudde asirika n'agimira n'agenda ku leva enonya soda aginywereko agimire ga ne kufulumira ddala. Lwaki? Sekuyagala kunfuula ki? Bano bonna abantu empanga tebakimanyi nti ndi musiraamu. Kati gwaki onkwekula?
Lwaki oyagala okuwangala ng'oli musiraamu nga toyagala bakumanye nti oli musiraamu oba olina omutima omulamu? Lwaki? Omutima gubeera muki? Mulwadde. Omuntu yenna katuve mu by'obusiraamu bw'oba ngeze mbya kati gavumenti naye siigenda kugenda eri ewala ennyo, bw'oba ng'olina ekibiina ky'okkiririzaamu era nga ky'oyagala naye ng'otya okwambala kkala yaakyo, wallahi oli mulwadde mu kyo. Ng'olaba ogyambala ofaanana buki? Obeera munnanfuusi. Njogedde bubi? Saagala kwogera mu kkala kuba nsi yange ya guliini. Guliini mugimanyi? Ya la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Bw'oba ng'oligamba nti oli musiraamu naye ng'owulira okuyita nti musiraamu, kikunyiga muki? Si ye gwalina obuzibu, si bwongo bwo, wabula omutima gwe muki? Alkhawfu min idhaari alhawiyati alislamiya ardhun min a'radi alhazimati annafsiya. Kabonero mu bubonero obulaga nti omutima gwo muki? Okugaana okweyita ekyo kyogola ki? Kyoli. Ekirala, illa man rahima Allah, okujjako Allah gwabeera asaasidde naye osinkana omusiraamu nga singa yataamal maa ghayri almuslimin, abadde ali mu kukolagana bana abatali baki? Omusinkana akola bino wammanga, yaakulu kama yaakuluun wa yashrabu kama yashrabuun bal wakad yanaamu kama yanaamuun. Omusinkana ng'alya nga bwe balya era ng'anywa nga bakola ki? Bwe banywa. Era ng'omusinkana yeesa nga bakola ki? Naye ng'ekyennaku bamumanyi nti oyo ye jjama, bamukazaako nalya jjama, oluusi bamuyita haaji ne bamanyi nti musiraamu naye nga takkiriza kukola bya kisiraamu we bali. Hatta n'olumu kad yakhaafu, asobola okutya an yaquula haadha halal wa haadha haramu. Omuntu asobola okuwangalira mu nsi nga tayinza gamba munne kino kyokoze kiri haraamu oba kiri ani, nga bw'anaakyogera bagenda mutegeera nti musiraamu, n'asigala nga ate okwoleka obuki? Ate okwoleka obuki? Basiraamu ali birabika ebyo. Kitegeeza ki? Bw'obanga wali obirabyeko muganda wange mwanyinaze andaba nampulira, naawe gweri nawe olwaleero, kkiriza nti ezo sayini eziraga nti emitima gy'abasiraamu miki? Mirwadde. Kitwale nti olina taatawo naye alina abalabe bangi abamuwalana, noti ogamba nti oyo taata wange oba mwana ki? Kulwokubanga taata bamukola ki? Bamuwalana. Nakuyita nti mwana wange noga taata siri mwana wo kubanga bakola ki? Mukategedde? Yegwe omusiraamu aganya okwoleka ekifaananyi kye eky'obusiraamu kubanga olina b'olengera abawalana obuki? Sayini eraga nti emitima mirwadde. Abantu bano oyinza bagamba otya? Tubagamba ekigambo kino wammanga, ne bw'oneekweka n'ogaana okulaga nti oli musiraamu, ekitwala bonna abagenda okuva mu nsi tekibatwala kubanga basiraamu, kibatwala kubanga ye ttayimu yaakyo. Okategedde? Kati gwe ddembe okwekoleka ogaana okwoleka obuki? Oba okubooleka. Naye ng'okubooleka si esayini egenda okutta. Ebigenda okutta biki? Birala. Ekyokubiri, Allahu azza wa jalla yatugamba mu Qur'an ey'ekitiibwa, Ali Imran 139, abawandiisi b'endiku ati suratu Al Imran, tugati Al Imran, Al Imran aya 139. Allahu azza wa jalla atugamba ebigambo bino wammanga, a'udhu billahi minash shaitani rajim, wala tahinu. Basiraamu, lwaki weetyoboola ne weetwala nti yeggwe kasasiro n'otuuka ne ku leeva eraba nti mbutuufu singa olina obusobozi obugifuluma wandikikoze ki? Abo gye bali ng'agamba ndi mbutuufu ennaku zino singa mbadde nawo gaapu gye nfulumiramuko omusiraamu nandibuvuddemukko wiiki ne buwamu liivu. Nabuwani? Liivu. Ate obukola ki? Obufaanana. Naye Allah yagamba atya? Wala tahinu, temwetyoboolanga. Wala tahzanu, temunakuwalanga lwakubanga muli baki? Sibanga bibagamba bibanyiiza basiraamu. Assalamu alaikum. Munyiigidde?
bwe mba munyigidde lillah ekyo kisinga okwagala naye munyigira ku lw'ensi ekyo sikyagala. Allah yagamba sinza agamba suratu al Imran aya 139 egamba etya wala tahinu temwetyoboolanga wala tahzanu temwenakwaza. Why are you oli sad? Lwaki oli munyiivu kubanga oli musiraamu? Nsonga ki? Mpa ensonga 3 kale naye nkuwa emitwalo 3. Ensonga mmeka? Lwaki oli munakuwavu olw'eddiini yo n'okwata ne ku ttama ne ku mutwe kubanga oli muki? Irfa ra'sak, jjayo omutwe ogambe nti nze ndi muki? Bakubanja okukola ebyobusiraamu bye bulina okukola. Naye mu kwekweka gye tunyweredde enjaga n'omwenge n'amayirungi kuba twekoze ki? Kubanga bw'ona ejjayo ne bakumanya nti oli musiraamu jakugaa nti musiraamu nga tunaakusaala ate nga tolina ansa. Musiraamu ng'otamidde ate nga oli muki? Tolina ki? Kyova osala ku mannya go n'okyusa ennyambalayo n'enjogerayo n'omuzikiti n'ogukyawa kubanga obuzaabuza dalozi kenakoseza olwaleero. Oli ani? Toli munnyu, toli ki? Toli sukaali. Naye ng'omuntu yenna alina olulimi nga si lulwadde ateekeddwa okwawula omunnyo n'ani? Ne sukaali. Ne Allah kagamba nti wala tahinu temwetyoboolanga kwemala mu kuwulira nti mwe temuli bansa. Ekiraga kyekyo nti emitima miki? Wala tahzanu. Kano kadako amakanyuma Allah yagamba wa antumul a'launa, yemmwe abebbeeyi. Wa antum al-a'launa batu Allah yagamba gwe mukwetyobola kw'olina ky'olina kyekibbeeyi. Naye bambi waliwo enkola y'ekifere. Omufere nga nakubbako emitwalo 5 amala kukumatiza nti zirina value gy'oli. So kiri? Emitwalo 5 gikola ki? Tekirina makulu. Nze nga wazimpadde wano ndakika 2 mazzi mazeewo akulaga nti 5 tegirina maki? Nasooka agikusaba ng'omaze okumatira nti tegirina maki? Makulu. Naawe n'ogimuwa ogenda nti mpa 5 gyange nagamba ejaawa kubanga yakumatiza nti tegirina maki? Kati abantu bayinza okujja ne bakumatiza nti ddiini gy'olibu ddiini mbi n'olwala omutima terina makulu n'olwala omuki? Allah agamba nti wa antumul a'launa, yemmwe ab'owaggulu in kuntum mu'minin, obanga muli bakkiriza bannamaddala temulwala mitima gyammwe kuwulira nti toyagala nakugamba nti musiraamu gwe. Ekyo basiraamu wallahi gye bali ng'omugamba nti musiraamu gwe akubuza saze kulangirira madiini seka mpita nti jangu okusobola okungamba nti musiraamu ki? Wano wempanga lyaseko kimanyi nti ntunda n'omwenge kati wampita musiraamu mbeera nkola ki? Tayagala muyitaani? Mukinoonyerezeeko naddala bannyinaffe abakola mu mabaala amannya ge bayina ga bbaala. Era bw'ojja n'omuyita ly'omumanyiko nga wuwa mu ku kyalo tayitaba kubanga omuyisa eryaki? Eryaki? Ne baganda baffe abali mu ttiimu y'enjaga n'omwenge naki kasita omusinkana n'omuyita erinnya lye nti Muhammadi ng'asirika bw'ati naga nti olina endagamuntu yange tyasigiina eryo sekana lyejjako lyayira jajja azaala taata nendizuula nga lyakikadde. Wano bampita ani? Bampita Bade Medi. Olwo asigale ng'akola ebiki? Kumba omutima gwe muki? In kuntum mu'minin, mwemmanga muli bakkiriza temukwekanga temunakuwalanga olw'okubanga muli baddiini eyo gye mukola ki? Ffe situganye nze ntambulira mu constitution sinza Allah wo nga bw'oyagala naye ky'osazeewo musinzizangamu kyolekenga tobeeranga basamize. Yayagala okuba n'eddiini y'obusamize ate ng'agikwese emmanju w'ennyumba kubanga teri azimba sawe mu lujja okuggyako abatini nnyo abakalukalu. Buli mwana azimba ludda wa? Mabega waki? Okumanya ekibi kiba kibi n'alikkirizamu ne talizimba mu lujja aliteeka mu mmanju waki? Wa nnyumba. Naawe oli musamize olina eddiini yo erina byekulagira egambye okubeera ng'osaala tosaala okwesa eddiini yo. Lwaki? Eyo sayini eraga nti emitima miki? Emitima mirwadde, emitima gyafuna dde ebituli gyetagisa genda mu Heart Institute. Allah tusasire ya Rabbu. Eyo sayini yakumeka eyo? Sayini mu sayinizi
sinagenda mu nsonga lwaki emitima mirwadde nkyali muki wakibeta symptoms and what cause yaki ya symptoms kaluzungu kekosebo aliwo oluzungu wala sekayima katufu waliwo okuba ne obubonero waliwo n'ekireeta obuki obubonero tibwewulira nga olubuto lwepise bubonero bwa alusa sibe kiri kyekyeta alusa kulwawo okukola ki kulya tujja kusoma na biki ebireeta emitima okukola ki okulwala katukyali mu sayini zaki omwana okwerondamu oga nti gwandi wange gwange mulwadde tojja gyendi togenda waani jasitula wansi oga nti allah yankusaba onsaasire ontaasa omutima muki mpulira nga bampita erinnya lyange ery'obusiraamu siryagala mpulira nga boogera ku busiraamu mpulira nennyamira muli sina ki sina samu era n'abantu abasinga obungi bakuba n'ebyokulabirako nga bingi nnyo ng'akulaga nti newankubadde nze ndi musiraamu obusiraamu bwatulimbamu mu kino allahu akbar ng'akyogera alina enkufiya n'ekanzu ne jiribaabu newankubadde ndi musiraamu naye mu kino obusiraamu bwatukola ki oyabeera mulamu oyo omutima basiraamu munziremu ansa abeera mulamu abeera muki naye nga omusinkana kweta kubaala akyakala akulaga nti ebintu bitambula buki naye nga statement ezimuva mukamwa agamba newankubadde ndi musiraamu naye mukino obusiraamu bwatukola ki bwatulimba omuddu yandibadde kale mu mwaka omulundi gumu kale akubamu ku ndongo nazza obulamu obujja mutima muki mulwadde kati sekanyagala mutubuulire ye omusiraamu akyakalyako oluddawa bw'obusiraamu kukomera ebyo byonna ebibuuzo bisinziira kuki ku muntu kyalina luddawa obusiraamu kukomera wallahi si kukomera naye bwogenda okinoonyereza ennyo ate komera munda ate si kukomera kuki kungulu munakinoonyezaako mugende mubigabo by'omubaka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallama gwalina kyosuubira ng'okolerera jjana oteekeddwa okuba nga n'owangaalira olina byebaggaana ng'ate obyagala sibe kiri ate ye akolerera ensi ateekeddwa okuba nga byonna ebiri wano bimutambulira taratibu buki bulungi kati gweoyagala ki okolerera jjana oba nsi wano wooli walina okubaawo ebifanagana ekkomera olina byoyagala naye nga bagana ojja bisanga eri sibe kiri omwana ng'omusiikira embere nga zatula ku ssomero bw'azitulako aziri awo omugamba otya zaawe ezo asanyuka kigasaani iyo okuzirira mu nnyumba yo nozitula ku ssomero kigasaani oyo ye musiraamu mukategedde oyo ani ye musiraamu allah alina byakuteekateekedde tayagala obirire wano ku nsi obirire luddawa eri mu jjana kati gwe omutima guwankawanka obirire luddawa oli yatagenda ku ssomero niwabirira mu nnyumba tewali tabbu kubanga nnyumba bubikola ki kyova omubaka nabi muhammad agamba nti adduniya sijinu lmumin eno ensi komera lya muki lwaki komera kubanga alina byayagala wano naye allah mugamba nti ebyawa yoli omwana gwosikidde ebinyeebwa bwajja mu nnyumba n'abigwako abirye oyinza nomukuba kibooko naye nga bibye nga nti bino ebyo nasise si byawano byagenda ku ssomero mu keesi yo si byawa anyiiga nawulira nga yena bimunyira kawowa ayagala bikola ki yegwe ayagala okugenda mu haramu yenna owulira haramu akunyumira banno basanyukidde mu haramu naye baga nti ebyo byonna byonna byawa byeri pointi yaffe esembayo eyokuna oba sayini eyokuna mu sayini eziraga nti emitima miki mirwadde eno ngenda kugiyimiramuko katiini nnyo mala okujjukiza ezimu ku nsonga lwaki tuwangaala nga twandibadde n'emitima miramu tuwangaala n'emikwano egyaffe emitima ate mu njogera ya nazzikuno mbu ennyaanya envundu bw'ogiriranye ennamu ekola ki ansa ekola ki nammwe abalina ku mitima emiramu olw'okulira n'abalina emitima emiki wandiikayana n'ogwo okukoza eki kale wegendereza nnyo okulondanga nnyo ennyaanya etandise okuvunda mu nnyaanya enki omu ku basajja aboogera ebigambo eby'enkizo yagamba nti abantu betuwangaaliramu abamu balinga ennyumba zetusulamu ennyumba ezimu zeetagisa kuzzako pulasita oyiseku kalangi eddemu ekole ki etemagane ennyumba endala zeetagisa kumala kuzimenya
oddemu ogizimbe buto nga wazimba owunzise ogisereke mwamba eddemu ekole ki n'agamba nti ennyumba eyokusatu nabisomesa 2:17 ennyumba eyokusatu yeetagisa kusako kigambo nti foseero gy'emikwano gyo bye bantu bewangaliramu okategedde twagala okulaba nti emitima gyaffe egimu gyandibadde miramu naye oluusi girwala olwabaki olaba ntutukaki mikwano gye egimu gy'oyina egimu gyetasa kuyisako kalangi giddemu gitereere amakulu gyetasa kumugolola buki bugolozi addemu akole ki emikwano egimu gy'oyina gyetagisa kumala kugyejjako gyetereeze giddemu gikuddire nga gimaze okukola ki emikwano emirala gy'oyina egyokusatu gyetagisa kusako kigambo nti foseero tegukyasobola kuddamu kuzimba buto wadde ogusera kalangi negutereera gwetagisa kukola ki kwejjako ofune emirembe waliyo omuntu alina ennyumba nga ye ne wagigamba nti agiddaabiriza ate tekyakola ki eyagala kigambo ki giguze abalina ssente bagende bagimenyere eddala bagitwale naye gwekoze ki n'emikwano egimu gy'olina gyetagisa okwegira ddala mu bulamu bwo nogaa nti newankubadde kabulanga n'omuki oyaddewa otambulire ng'olina emitima emiki emiramu emitima egitali mulwadde sayini eyokuna mu sayini zaffe zetwasomako sayini eyokuna egamba bweti assalbiya alqatila fi lamur bilmarufi wannahayi ani lmunkar be bantu okwesulirayo ogwannaggamba mu kukubiriza bannaabwe okukola ebirungi n'okubaziza okukola ebibi bw'olabanga ensi abantu batambuliramu Allah bye yagaana naye nga bonna basirise abamanyi n'abatakola ki manya nti abantu emitima mirwadde nkaddemu assalbiyatu alqatila fi ddaawa walamur bilmaruf wannahayi ani lmunkar be bantu okusula ogwannaggamba eri bannaabwe tebakyayagala bagamba nti Allah yagamba bwati oba bagamba nti Allah yagaana kiriwa buli omu agamba nti wangaala nga bwokola ki era katosinkana omuntu mu Kampala ng'alengera munne ng'ali mu kubba munne bwati nagasirika abayeebe Kampala baveeko ne bamubba ng'alaba ne bitwala ng'alaba n'amala bamala okugenda n'agamba nti gwe abayeebe bakubbye wakulirawa mu kifo ky'okugamba oli abba nti tobba alinda ono gwe mugamba nti wakulira luddawa tekyali ayagala kulagira kola biki birungi tekyali ayagala kuziiza biki bibi awo manya nti emitima miki omuntu okusinkana omuddu n'amugamba nti musiraamu kino kyokola Allah yakikola ki bwe tujja mu saidi yaffe ey'ekiwalimu bonna abasomye eddiini nagaa nti bagambako nange mba neegambako abasomye eddiini balinza okulagira abantu Allah bye yalagira n'okubagaana Allah bye yabagaana mbu nga bafunye obwa imaamu alinda amala okufuna bwani naye nga wasula wali abantu basula nabo wakolera alina bakola ki takisi gyalinya alina batambula naki nga ne wawangalira alina bawangala naki naye agamba nti sisobola bakuwula kubanga sinze imaamu amasibo kiri buli muntu alinze kumala kufuukaani imaamu asooka alagira abantu okukola ebiki ate ennaku zitwaza emirembe gino egya kamera alinza kumala mutera kamera mu maaso agamba abantu nti mutye Allah naye nga wakolera wennyini ennyini singa akola daawa abantu abo baalimu balekerawo okukola Allah byakola ki naye alinze ki musa bisiraamu gunaawo lwaki tobagambako laga nti seeka sinza bagambako kuba sinze imaamu waabwe abakoze kyoyo abo bolimu abasinga balinze kumala kujja mimbali asobola kole ki sheekhe yagamba ekigambo kino yagamba nti Abubakar Siddiqi radiyallahu anhu olwategeera nti Allah atumye omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne kalimatu tawhid kigamba ni la ilaha illa Allah Muhammadu teyamala kugenda kuddamu kulinnya mimbali akoola abantu bonna omusanvu abasiramukira wansi wokoola kwe Allah n'abawejjana bonna olwakimanya n'agenda mu banne n'abagamba nti bannaye Allah aliki bannaye Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allah yamukoze ki yamutumye n'eddiini y'obuki olwakitegeera bwati naye n'agenda mu bantu be nakibakola ki ne basiramuka
ne basiramuka kakubanga yakitegedde nagenda kitegeeza baki. Kati nange ngenda kubuuza kibuuzo, webbanga lyomaze ng'oli mu ziddalasa zino zemujjamu ezentakera bameka be wakutuusaako message kwebyo byosomye? Wabula mukanya kugamba baseka nabaganya tugambako naye nga naseka yakugamba dde n'okimanya nti obwezi haramu sibe kiri bw'osinkana abenza okola otya njaba wabire waseeka ekyoyogera gw'okoze eki. Buli muntu alinze kumala kufuna kifo mu Busiraamu aswakola eddawo eryali amaka ge gakulemye w'okolera wakulemye b'otambula n'abakoze ki ne banakuwa emimba tojja tulina kyogenda kukola. Abantu okusulayo gwa nagamba mu kukola da'wa sayidi eraga nti mitima miki n'osinkana akatundu nga kaliko omusajja wali atudde waali ahaditha agimanyi bulungi nnyo nekyeragira akimanyi n'amakulu gaayo babikola waali n'asirika kiki ebyo byabawalimu. Seeka agambye basobola okukunyooma olwaki nkulayirira teri agenda kukola da'wa bagane kumunyooma ne banabeera munene bw'ati. Olaba ne Allah bwe yatukowoola abantu bamuvuma baga nti yadullahi maghulula mukono gwa Allah gulimbulago muno nkodo oyo Allah gwe bagamba ne bagamba mbaka Nabi Muhammad majinunu muguwanki. Buli yenna agenda okukowoola abantu bakolako da'wa bino birinde bagenda kukunyoomoola bagenda kukuvuma bagenda kukuwakanya naye ekikulu gwekola ki tuusa ki eyo gy'otegedde qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira. Message yonna gy'ogenda okutuusa kasita omala ogitegeera gikole ki condition y'okutuusa message kubikola ki kubitegeera gwagenda obikola ki obitwala kasita omala obitegeera bituuse ku muki bituuse eri mukyalawo kale naye mukyalawo akyakunama mu Kampala owoza baseka baganya tubuulirira ava mu makangu abaana bo bakyanywa omwenge olinza baseka bababuulirire kasita abantu basulayo gwa nagamba mu kukola da'wa tebategeeza ba imaamu tebategeeza bawalimu bategeeza buli muntu yenna ng'alina kyamanyi nti Allah akiganye nagano kimugamba nti Allah yakola ki kitegeeza nti emitima miki kati muganda wo nange anayinza okuwulira amangu nze bwe mba ngamba muganda wo nga nawe gwamugamba ani gwawulira asobola naye nga ekituufu kikiriwa yeggwe namba 1 mu kutegeeza mukyalawo Allah kiyakola ki kiyagamba. Naye abantu tusuddeyo gwa nagamba eri bakyala baffe eri abaana baffe eri mikwano gyaffe eri gye tukolera ne tulinda baani ba imaamu baani baseeka sebo naawe oli seeka ku ekyo ky'omanyi bw'osinkana abantu nga banywa omwenge n'osirika naye nga abagunywa mikwano gyo abagunywa baganda bo era olinza seeka kale zanya akatambi nakyo kirema kale mukiyalingire kirema olabye naye omuntu aga nti ebyo sibinkola ki tebinkwatako ebyabaki byabawalimu si bagamba seeka ebyabaki byabawalimu kasita abantu bataka kugamba nti ebyabawalimu ebyabaki olaba ne sita timwazi wabawalimu ezo nnaku zabaki mu hadithi kyeyo ya Bukhari ya Muslim buli bantu kye balina okukola nga tebaganya okukikola baga nti kyabaki kyabawalimu okuggyako obugagga bosi bwabawalimu era omuwalimu bagagga bamwewe seeka simutegeera bulungi oba yandibaamu akantuntu kubanga akoze kibatakola ki kibatasuubira naye bino ebisigadde byonna byabaki nedda basiraamu naawe osobola okukola da'wa okuviira ddala ku kyalo gye bakuzaala ebbanga lyomaze nange emyaka 8 tofunangayo hadithi n'emu n'ogitegeera wagigambya ani hatta n'abaana bo era olinza ontuuza enkiiko ngambe ku baana bo nti bannaye muve ku mwenge asalbiya. Abantu okusula gwa nagamba mu kukola da'wa tebategeeza ba imaamu bategeeza buli omu alina kyamanyi n'agana okutegeeza omuki omulala nti kino Allah yakikola ki ne batula butuuzi buli nazinga emiki emikono mu dduuka wakolera endongo evuga eringa gundi tezaga nti basiraamu endongo ate nga yina nyini dduuka nakyo yinza seeka gambe
dawa yani eyo silamu temutya sibagambyeko nje dawa yani eyo eyedduuka eriryo ng'omukozi gw'okozesa akubiramu endongo dawa yani omusitopinga endongo yaseeka wayi bwe nakigambako kiyinza obutajja tikinkolera sente nyingi eyo salibiya mutima muki mulwadde otya okugamba ku mukozi wo okusirisa endongo kubanga onamugamba kajja kunyiiga ate bwananyiiga kolera sente nyingi n'okulemeza sente nyingi kukola dawa yani ya Allah omukazi bwe namugambako ayinza okunoba ngeri gyasamira kamuleke kasita abaana baitana batwala mu ssabo ani yakugamba nti waliyo omukazi asamirira nga tutte banawo mu ssabo bw'atabatwalayo practical atwalayo amannya gaabwe baba tebagenze babagenze dawa yiyo sekakaya twasoma suratu yasin wajaa rajulu min aqsa almadinati yas'a qala ya qaumi ittabi'u almursalin omusajja yatambuza dawa yali mwavu lunkupe ekyo kitekewo ekyokubiri mulema ng'atambuza bigere munnamalungu ate ava wala naye ngaekimulese kutuusa ki gwe biriwa byotuusizza mukanya kushiyalinga kano kalaba ako nokavaako nakano nakola ki abaddu bagezere kuleevesa bayakapya mu misomo naye bikadde okozeewo ki seka tolinayo kapya nze ndi muyimbi siyomba basiraamu siri muki siri muyimbi hadithi esigala yeeyo ne aya esigala ekola ki tweyaka ki akapya muvudde kapya kati musaba kapeera efujja eriri mu basiraamu bawano seka tweya kapeera awo kapeera kaaki mwalimu agaba kapeera naye lwabutamanya nti buli omu abangi bokukola ddaawo buli omu omusajja omutontomi agamba nti walam ara fi uyubi nnasi aiban sirabangayo kabugo kali mu bantu kanaqsi lqadirina ala tamami nga bano abasobola okuba nti bagamba ku bannaabwe nti munnaye tokola kino ne basirika buki sainiraga nti emitima miki ddala omusiraamu bwemusinkana ngaayo omuntu yenna bino si bya kisiraamu omuntu yenna omusinkana ngaayo nona ku kkubo kikwetagisa gamba gavumenti etuyambe omusajja oyo alekerawo kwona ku kkubo oba gwe wenyini olina omuga nti muddu wa Allah kino kyokola si ki naye abaddu bakuba enduulu gavumenti etuyambe ku baana abaluna ku makubo nga nawe obalaba ndi ku saidi ya ddiini baseka mutuyambeko abaana ffe bakoze ki twandibayambeko naye kale teekawo olugero lw'Abaganda nanyini ki luteekewo totya nanyini ki olwo mulwagala luddawo olwo mulwagala mulumbe nga te covid mungi nanyini mufu yakola ki Sheikh agenda oba ofane muganda ogenda ofe nanyini mufu yakola ki yakwatewa ki nedda nawe muddawo abeera nanyini mufu kwate waganyi baseeka otuusewo eri mukyalawo eri mikwanogo eryani wano nduddewo nnyo lwa nsonga nti singa buli muntu addayo nategeeza munne Allah kiyagamba oba oliawo naba wali mutujja kukendeza ebiki nga kyoyize okikola ki Abakar Siddiq kyayiga ku shahada n'agitoola njaba wasikiswaye insha Allah olwatula shahada n'afuluma n'agenda n'akoowola bye yakoowola abo musanvu bye yakoowola bonna bamujjana tewaliwo diguli tewaliwo PhD tewaliwo nti amaze genda mimbali tewaliwo nti yamala kusaza abantu n'agenda olwakitegeera n'agenda n'akola ki n'akibategeeza nabo ne bakitegeera ne basiramuka Allah n'abawaki ejjana bali mu abo Allah bewe ejjana live nga bakyali balamu naye basiramukira ku ani yalina buyivu ki mu ddiini y'obusiraamu yali amanyimu kigambo kimu nti la ilaha illa Allah Muhammadu n'akitambuza wamma tokimanyi nakyo oyagala seka gyakigambe muganda woyo gwolaba asirise ebibuuzo bingi neki ansaza ndi baki tukkirize wateekeddwa okubeerawo abantu abawabula bannaabwe kubanga ensi yetuwangaliramu eringa eryato eringa ekidyeri eringa emmeeri oyo kyendeseeyo eringa baasi eringa kayoola mugimanyi kangereze kweno gye bakola empya wano eye Kampala bagitani kandi nemana okwogera mu luzungu leero ani etambula eyo mubeeramu kasita ogenda ogirinnye kkiriza nti bano bonna mwebali baseeka babeeramu n'abayaga mwebali n'abatamivu mwebali n'abakunama mwebali n'ababbi mwebali
n'abali bapiwano mwebali n'abali b'embuzi mwebali mutweni ki emu naye gwe kyolina okukola ng'ogirinnye ekyo kyoli kyoba okoola mu nakibeere bw'olaba nga kyolimu kikusanyula muntegedde bw'oba nga oli mutamiivu bakuwole batamiire so kiri bw'oba nga oli musiraamu bakuwole bakole ki basiramuke bw'oba nga oli wampisa nnungi bakuwole babe bapisa ki eno ensi gye tulimu eringa bw'olaba eryato tetuyinza girinnya ffenna nga tuli kiriya 100 ki weteekeddwa okubeerawo munna gw'olaba nga oluusi avudde ku mulamwa weetagisa wamugamba nti tokola ki naye kati abantu bali mu sizoni egamba nti bwe nnengera akola amazambi nsayininga busayinizi nti oyo wa muliro balinga abaagaliza bannaabwe omuki omuliro mukimanyi basiraamu nti ogwo butima bubi okubeerawo ng'oli musanyufu kubanga Muhammad agenda kuyingira muliro mutima muki kyekiraga nti oli musanyufu kubanga omulaba byakola nga bibi era bya mu muliro n'ogenda omugamba nti musiraamu bikole ki kitegeeza nti gwe oli happy okubanga yayingira omuki omuliro waliwo ekyafaayo ky'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maliriza yagamba ekifaananyi ky'abantu abawangalira mu nsi muno nkisadde mu Luganda olw'obudde ekifaananyi ky'abantu abawangalira muki mu nsi muno kyekifaananyi ky'abantu abakuba akalulu nga bagenda okulinnya eryato abamu bafuna leeve esooka ku mazzi eryato mulimanyi soogera ebigambo mutamanyi basiraamu eryato mulimanyi lifaanana litya teekawo nti linga ggwe kimala ekifaananyi ky'abantu abali mu nsi muno kyekifaananyi ky'abantu abakuba akalulu ku mazzi nga bagenda kulinnya lyato abamu bafuna ku botomu w'eryato babeera wansi waki kuba amaato gabako n'amadaala abalala bafuna ku leeve ekola ki ku leeve eddinako abali ku leeve esookera ku mazzi baba balina obusobozi obukutama ne basena amaki amazzi ne banywako ne bambako ne waggulu ku bannaabwe abatannaba kufuna mazzi ne babawa ne bakola ki ne banywako munfune bulungi eno hadithi eri mu Bukhari ate terinaako obuzibu bwonna bwonna naye njogedde mu Luganda onaba ojagala mu Luwalabu era mu matini gayo bulungi nnyo jangu mu inbox kuba guno omusomo nayagadde kukusabalazinga sagadde kuddamu nga bugwali abairi kuno ku leeve esooka bw'asobola okukwata ekintu n'asena ku mazzi n'akola ki n'ayambuka ne ku leeve ey'okubiri n'eyokusatu nabo n'abawa ku maki abali ku leeve ey'okubiri singa bawulira abali ku leeve esooka tuli ffenna nga balina ekiteeso kino wammanga naye mulaba mutya nga tukoye okutama okusena amazzi tufunemu omusumaali wano wenunyini tutudde mu lyato tukoone gayite wano bakole ki tuli ffenna gayite wa baliwo abateesa bangi aba wansi oba abo waggulu tuli ffenna alhamdulillah Allah bampe esinga okwebwa ekirungi ya rabbi abali ku leeve esooka ku mazzi singa bateesa nti tubonaabona nnyo okusena amazzi eri bwe tuti kitugenda okukola mukimanyi tufuneyo ku misumaali tukoone wano mu lyato wennyini tukolewo ng'engeri y'ensulo gayite wano tunywe buki singa abali waggulu bawulira ekiteeso kino nga bano bakiteesa ne bagana obagambako nti mmwe temugeza ne mubomola muki ne bagamba nti wamukoona mukoonemu kasaba muli ku botomu wansi kyekiddako fulumya kafirimu nga kawedde kyekiddako awo bonna bakola ki omugezi ageraga nti bonna banywa weebale kunywa ssebo bonna bazikirira kubanga amazzi kasita gayingira eryato denje bekoze ki kiki ekyetaagisa okubeera wakati w'abana abali wansi n'abali waggulu wangi ntikanteeke mu Luganda era nagabika kiteeke mu Luganda tukitegere bulungi abali waggulu ku leeve ey'okubiri oba ey'okusatu bateekeddwa okulwana bwezingirye bateekeddwa okulwana okugaana ab'owansi obutakuba mu lyato kituli wadde nga baagala amazzi at least balekeyo okunywa bonna amaki
tebalina kukkiriza bali ku level esooka kukuba muki kubanga singa bakuba mu ekituli amazzi agenda kuyingira eryato bonna bakole ki yensi ewangaliramu alina kyamanyi n'atalina kyamanyi. Singa mwe abalina kyemumanyi mugaana okugaana bano abatalina kyebamanyi kukola bibi, tugenda kuzikirira ffe abagamba nti tuli bawalimu n'abatali bawalimu bakole ki bazikirire. Olwabuzibu buli luddawa abakola ebikolwa ebibi babuliddwako abagambako nti temukola ki ate nga sayini eraga nti emitima miki eyo sayini eraga nti emitima miki gwe noddawo n'ozingana n'emikola genti bakonde kasaba koona waabwe eyo enkola ki bagita twala tuyisa mu kiro kyange eyo enkola yakiki yakinnanfuusi twala tuyisa muki naye bawaakaaba bamuwalula bamutwala oga ntwala tuyisa muki sebo bamala okutwala neyiba bakomawo okutwala ggwe. Amazzi bwe ganaamala okuba nti gabbidde bano abawasiga batutte gaddamu kutwala baliwa kyetagisa ki buli ayina kyomanyi nga Allah yakiragira kigambe munno tuwone. Tuli fena buli ayina kyomanyi nga Allah yakigaana kigaane munno tukole ki. Naye abawalimu banadda ku levo yaabwe ne basirika bo basomera ebitabo ne bakola ki ne bazinga emikono kasitanze ensaala so tugamba buli omu agenda mu kinnya kye ezo sayini ziraga mitima miki buli omu agenda mu kinnya kye onayingira mu ntaana yaani gwamanyi olina mulekera Mungu omumanyi gw'omulekera ye omulekera amukole ki kasitanze ensaala olina muvaako tova ku muntu yenna ng'omulaba byakola Allah tabikola ki tabyagala. Mubeereko mu ngeri ennungi omukubirize kubanga oyo asobola okufuuka ensonga mbalayirira kyandibanga okukunama kw'abakunama mu Uganda bwe bwavu wa bannayuganda kyandibanga okuwemula kw'abawemula mu Uganda bwe bwavu wa bannayuganda kyandibanga riba etambula mu Uganda bwe bwavu wa baki naye nga bamanyi nti riba mbi basirise bano abajagala ne bagigendamu fenna tugenda mu aya egamba etya tugisome wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Allah olumu abanayibondezo bayita lufaaya twabeeranga abasomesa nolwaliyo nkyali musomesa alhamdulillah tumanyi okugalamiza abaana rufaaya oga nti all of you lie down tisagala kuli agamba nti nze mbadde nsirise nze mbadde nkola waaka ne Allah ayinza okuboneza eggwanga lyonna olw'abantu babiri bameka obuzibu buli luddawa bano baalabye nga bakola ebikyamu ne bagenda bagambako nti temukola biki Allah n'asooka atuzikiriza ffenna n'atubonyabonya ki ffenna. Minzaani bw'olengera agibba n'oseka minzaani mugimanyi ng'oba omanyi mukwano gwo nga mubbi wa minzaani ku byenda ku nnyaanya ku nnyama ku buwunga ku sukaali nga Allah yagamba nti wazinu bilqistaasi lmustaqim sibe kiri n'omulengera nga abba minzaani n'osika kakasitanza mpakire ng'eweze. Allah waleeta ekibonezo ky'ababbi ba minzaani tekigenda kukoma ku ono yekka abadde akikola naawe abadde aliwo nga tokikola kigenda kukola ki kigenda kukola ki kitegeeza nti abantu emitima gyaffe okulwala kiva mu bantu okugaana okukubiriza bannaffe okukola ebiki buli omu nasoloyo gwa naggamba naye kyova olaba nti lwali tuwangala tukaba oba endwadde zivudde luddawa sibe kiri oba endwadde zitawona zaava luddawa mulowooza tunatakula emitwe endwadde zitawona zaava luddawa zaava mu bujeemu bwaffe dhahara alfasadu fi lbarri walbahari bima kasabat aidi nnas liyudhiqahum ba'da just the sample zinadde z'olya AIDS sample COVID-19 is a sample ba'da obuki obumu Allah atukombesako buki era nga bwekyogera nti falanudhiqannahum min al'adhabi al'adna duna al'adhabi eno adina gwokuwangala nga oli mwavu emyaka 8 nga tokola eyo adina si buli mwavu nti Allah amunyigidde naye osobola okubula ssente olwa mikwano gyo ekigaja okutegera Allah so Allah tusasire ya Rabbi osobola okuwangala nga oli bubi olw'ekyalo ky'owangalirako ng'abantu abakiriko bonna basamira naye gw'osaala olwaki basamira naawe osirise ogajja bagambako nti temukola ki kati ekibuzo bwe kijja eky'obwavu bw'ekyalo naawe kikola ki nti olusinga abantu ensonga lwaki naabo bali musituli bulungi kubanga ffe twasirika nabo ne bakola ki ne basirika naye nga Allah azza wa jalla bw'aba aleeta ebibonezo olumu babiyita lufaaya
jenoga nti all of you mwenna lie down mukole ki Sheikh I've been writing some my homework keep quiet sirika nosokoba kuba bonna ninga bambi bade mwaka nakali mukwanika homework nakola kakola ki wana baganda kibaita nalumanya ne amaka mabenyereyo katini nnyo nakibagamba keera ngenda kuddira nkikuoneko owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam njagala kukulaga nti bwe tugana okubuulira bannaffe ebibi n'obalaga ebirungi kyandijja nga ffenna tugenda kubonaabona ate nga sayini eraga nti alhazimatu annafsiya emitima gikoze eki giwanguddwa olaba omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti lam tadhharu alfahishata fi qaumin hatta yu'linu biha illa fasha fihim alawja' allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw singa abantu batandika okukola ebintu byambyono bononefu bwenzi bagenda kufunanga endwadde ezitaaliwo sibe kiri kati ffe tulengedde abantu bali mu bwenzi tusirise sina kindi ffe tubalagirira musiraamu okola kyawo kukubo namwe mutuswaza mugende kuwaliro gye temugiraba oba okoze kyawo musiraamu yogera mazima oba okoze eki obaera omuganye bwe mulagiridde mugende kuwali nammwe logi temuziraba oba okoze eki weewulira mulinga gukoze daawayo omuganye okwendera ku kkubo naye nga wallahi kyomulagiridde omugambe genda mu bwenzi nga bweyagala kasita oba ononefu buyitirira ekiddako ziba ndwadde zitawona otegedde covid-19 waava walam yankusu lmikyala walmizana illa ukhidhu bisinin wajawri sultan olira nkiddamu buzzi sigwe gusoose singa abantu bakendeeza minzaani nga tiri agamba ku munne nti minzaani Allah yakola ki kyekiddako Allah agenda tussaako enjala gye bayita kafuba ogimanye eyo enjala ani nga newokola otya esigala ekuluma ekyokubiri agenda kubassaako abakulembeze abalyazaamaanya nga buli ango gyoyagala okufuniramu akulyazaamaanya n'ofiirwa ebyo tebinnaba tusaba Allah bitwase ya rabbu era ogambye amiina saba Allah bitugirewo singa tunakwata ku minzaane ye kozi ya chairman eroswana okubeera omubbi gy'oli nabeera nga ye chairman ate nga yabba ne polotiyo ninga yani badde ataasa obutabba polotiyo nga teyagikola ki minzaane obitegedde kati wano kyebagamba nti ekiraga nti emitima mirwadde be bantu okwesuulira gwani ogwa naggamba saba Allah tusasire ya rabbu tukomyawo olwaleero obanga obitegedde abadde Allah obanga biganye abadde nze ne shaitan naye bwe tunaaba nga tukomyewo enkya insha Allah taala tugenda kulaba baadhu al asbabi lilhazimati annafsiya ezimu ku kozi ezireetera abantu okuba n'emitima emiki olwaleero tubadde neggulu tubadde ku a'radhu lhazimati annafsiya signs and symptoms eziraga nti emitima miki mirwadde ama ozijukira amawulire mbufunze namba emu tanihiyatu ash-sharia wa tahkimu bil qawanin al-bashariyya ekyokubiri al-ya'su min imkaniyati at-taghyir ekyokusatu al-khawfu min idhari al-hawiyyati al-islamiyya nekyokuna as-salbiyyatu al-qatila fi ad-da'wa wal-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar bintu bimeka sayini ziraga nti emitima miki obutalamuza amateeka ga Allah n'okuggwamu essuubi n'obeera hopeless n'okuba nga tuyagala kulaga ddiini yo nti gy'olimu n'ekyokuna okwesuulayo gwa naggamba mu kulagira banno okukola ebiki ebirungi obaziiza okukola ebikyamu so Allah tusasire ya rabbu kyekibadde eddalusi yaffe gye tugambye nti tukolamu muraaja akatiri nnyo tukyeteekateeka tuddeyo mu bitabo byaffe ebisatu ekyani ekya siira ne fikihi ne tafsiri insha Allah taala tukyeteekateeka tuzeeyo mu muraaja revision katiri nnyo kwolwo olunaku lwemanga seerabidde nakoona ku bigambo bino wammanga nabagambye ennaku n'omwezi muzijjukira bulungi zaali 29 ogw'omunaana 2018 ama okyajjukira omwaka 2 eno ebadde iada y'omusomo gwaliwo nga 29 ogw'omunaana 2018 nakoona ku kigambo ekigamba bwe kiti wammanga sinakuwa kyanga kisembayo kya leero
nabajjukiza ne bagamba nti al insanu annaqisu daiman yukammilu nafsahu au yakmilu nafsahu biadhiyati ghairihi, omuntu yenna omukendeevu alwana okulaba nti ajjuza obukendeevu bwe mu kukosa abalala. Mukajjukidde? Omuntu yenna omukendeevu okujjuza obukendeevu bwe kubeera mu kukosa abalala. Bwakunyiiza nga awulira nga atebenkedde olwajjudde, alina kukosa, asooka akole ki? Bwakulaba nga tolina musango ng'akwambaza emiki, afuka omuki. Bwakulaba nga tolimba ng'akulimbisa, afuka omuki. Kati na kino kyenjagala twawule olwaleero ne wasiya. Ibhath amma yufidak akthar min bahthika amma yusiduka. Bw'obanga oli mubulamu bwansi ng'otambula oyigga, yigga nnyo ebiggasa okusinga okuyigga ebikusanyula. Mukategedde? Kagamba katya? Mu bulamu bw'ensi buno tulimu, saba Allah tasiri ya Rabbu, mu bulamu bw'ensi tukola ki? Ibhath amma yufidak akthar min bahthika amma yusiduka. Noonya nnyo ebiggasa okusinga okunoonya ebikola ki? Basinaamu, salaamu alaikum. Si buli kikusanyula nti kiggasa newankubadde oli musanyufu. Okitegedde? Si buli ki? Bw'okusula ng'obuukabuuka n'esaati n'ogijjamu n'ogisula eri kikusanyula naye kiggasa. Okunnama kikunyumira kiggasa. Ate okuwemula kikusanyula ng'owemudde okubigamba odde ndiryawo kilo 5 n'olya muli teri muwemuza atanyumirwa. Era bamanyi n'okugera babomulemu, wallahi abantu basula ssente empitirivu ezitaka wansi wa mitwalo 2 ng'agenze muwemula. Era ng'agamba nti omusajja oyo komedi eno yampemulira bulungi n'atuula ku katimbe n'agira bw'ati ne bamuwemula kilo najjayo n'akatambaala n'asimula mu maaso nga maziga gazze. Nga toyo omuyaya awemula oyo namutya. N'ava ennamuŋŋa n'agenda ku holo gy'eri yonna oba eri jjinja ng'agenze because kumuwemula. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebo noonya nnyo ebikugasa okusinga okunoonya ebikola ki? Kubanga si buli kikusanyula kikola ki? Kiggasa. Ekyo singa okiteeka mu nkolayo ogenda kulaba ng'olina by'ogenda okuleka nga bikusanyula naye ng'okizire tebikola ki? Tebiggasa. Naye nambe singa obungi tunoonya bitusanyula okusinga ebitukola ki? Ebitugasa. Wamma biki ebiggasa? Ansa gireke eyo. Biki ebikusanyula? Bingi. Naye buwangazi bwe okubeera omuntu omutuufu noonyanga bikugasa okusinga okunoonya ebikola ki? Ebikusanyula. Kituufu nti bw'okwata essimu eno n'oteekamu dombolo ya solo osanyuka, si bwe kiri? Naye kiggasa. Kiggasa. Kale abavubuka abali muno ng'oggyeko mwe abatudde wano abavubuka, bw'okwata akafaananyi ka sirendiyoni ng'ali bwereere oseka, si bwe kiri? Kiggasa. Singa tunayawula ebitugasa ku ebyo ebitusanyula tugenda kukendeeza ku mazambi. Saba Allah tasiri ya Rabbu. Okitegedde wasiya? Noonya nnyo ebikola ki? Okusinga ogenda kwezuula nga mu bulamu bwo bwonna okuva lw'owulidde ekigambo kino byabadde osinga okugoberera bikusanyula busanyuzi naye nga tebikola ki? Tebiggasa. Ate nawe omanye ebiggasa naye weefudde atakola ki? Weeyiyeemu eni anti emotoka za automatic ennaku zino ezajjiye bateekamu free, si bwe kiri? Naye kati ennaku ziweeyiwamu ani? Ng'okimanyi bulungi nti bino byonna byenkola binsanya ki? We wavudde engombe egamba etya? Nze nkola binsanyula, nkola biriko. Yava ludda wa? Ate abayaye bazibu tebayiyayo bintu bigenda kugasa abantu. Nze nkola bikola ki? Nkola binnyumira. Nkola bikola ki? Binsanyula. Nkola biki? Biriko. Lwaki tebagaa nti nkola bingasa? Nobuuza nti ofunira mu ludda w'okusula ng'otamidde n'ogwa ku kkubo. Biggasa. Niyo mutamivu musanga kuto echupa ya bia. Nze nkola biriko. Nkola binsanyula naye ng'akoze ki?
ddala ddala okutamira kikisonyiwa kiggasa okusheyalinga akafaananyi oba akayimba oba byolaba ebitajja n'obiweereza munno ng'owulira nti omaze kuseka n'amaziga ne gajja ddala bwebimuweereza muli kiggasa kikusanyula saba Allah atumalire ffenna atuwa obulungi buli mu kaseera kano ya rabbu atasobya obukalimu atusinkanye ya rabbi nga tuli balamu era tukyali bakkiriza ku kigambo la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah rabbana taqabbal minna innaka anta samiu alalim وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا نعم المولى ويا نعم النصير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ارحمنا يا ربنا وارحم موتانا وموتى المسلمين من مشارق الدنيا ومغاربها واشفنا يا الله واشف مرضانا ومرضى المسلمين من مشارق الدنيا ومغاربها واجعل ما نشاء موافقا لما تشاء كي لا يصير ما نشاء مخالفا لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.